amaso mu ggwanga naye tusoose kutunuulira obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti n'obukambwe Mr. President bwavuddeyo nabwo mu kiseera kino obulaga ng'agamba nti njogedde nkooye ekimala kimala. Ogambye singa ate NRM teyakozesa abasajja baatendekebwa UPC singa tumanyi gye tuli mu byenfuna. Singa Uganda economy yagwadda. Bano baali bagambola. Okimanyi nti mu 86 bwe bajja wano. Police gye baakola yali ya butter trade. Nga basitula ebijanjaalo wano babiteeka ku mmeeri mbu bagenda bitunda Singapore. Necuba. Byamereranga ku mazzi. Gambling. Ne balyoka badda. Ewabakakensa ba UPC abamanyi okuddukanya ebintu. Ne tubaba ebyo bamutebire ebintu kwe kutereeramuko. Naye tubadde ku nsonga y'obubbi n'obulyake mu ggwanga. Amabaati. Lwaki amabaati? Kuba nze ndaba wano Mwami Museveni we yajja mu 86 abalwanyi be beegabanya Kampala. Amayumba agali e Nakasero, amayumba agali e Kololo, amayumba ageetolodde Kampala wano, Old Kampala wa bageegabanya. Baagabana amayumba. Tebasasuliranga mayumba. Obwo bwali bunyazi na ku mudumu gwa mmundu. Muganda wa Presidenti Mwami Sali Musale yali enguzi mu kutunda UCB Westmont Asia. Yes, Westmont Asia. Yafuna sente omudidi gwa sente n'afiriza Uganda omusi wagwayo ogw'ebyenfuna. Ne batwala institution namba ne bagigaba. Muganda we nga yakoze biiru ye buloka. President yamugamba bugambi nti genda simanyi sente zimu yambako bani nti gabanako ku nguzi eyo baako ne bogabana nabo. Salete bamukwata. For the records, ezoyogerako it was deal yali mu byamaje mu kugula uniform helicopters junk helicopters naye ne gundi ne UCB naye era naye yagikola ki yagiyingiramu takwatibwanga. Wano Besigye yayogerako bwogezi nti bana ebintu tebitambula bulungi. Besigye bamuforcinga n'okulangirira nti agenda kwesimbawo kuwa president kwewonya kumusiba mu 99. Sejjusa wano tinyefuza bamutwala entyaji. Ono tumukunde bamutwala entyaji. Naye serving officer w'amagye Muhoozi Kainerugaba yabadde n'ennama eggulu ayita agaba bajaji 10 bajaji 20 sente milioni bweziti sente azijjawo. Serving military officer amarudinga ina buli wamu campaigning alimu partisan politics. Ebyasiba bali abakulu babesigye. Kakati kyetwogerako obubbi obulyake obutali bwenkanya. Ensi bukwevaawa. Obanga ono omutabanyi w'omukulu ali kutambula w'amagye. Abamagye n'abali mu parliament tebakkirizibwa kwogera. Okujjako okuwanika emikono okuwagira ekyo omukulu kyabatumye. Naye ate ono ye n'agenda ne mu bantu natoola ne sente nazi. Mwami Muhoozi akola bizinesi ki? Kuba okusinziira ku ntambula gy'atambula ayinza okuba nga akozesa kumpi kawumbi buli lunaku. Bizinesi ki gy'akola eyo efuna bwetyo dajjamu omusimbi gwagenda agaba amansa. Kati nga twogera ku mabaati awo olinga ddayo ku lifestyle audit ya Ageesigika. Naye ate unfortunately era president yagambye Ageesigika abajaasi bota tebajja kulaga bya bugagga byabwe. Kwegana ne lifestyle audit ne bwenejjera gye n'Omuhoozi tejja kukola. Kakati ye politics gwali mu campaign gyalimu obanga aligikola mu bumenyi bw'amateeka kyere. Ekitegeeza nti obumenyi bw'amateeka mu government ya President Museveni yenkola
NRM under Museveni tegoberera mateeka. Kati awo we neebuuliza nti amabaati gano lwaki gafuuse mabaati ku ssaawa eno. Bamukula baabasiba, Batumukunde baabasiba. Okay? Lwa bintu bitonotono, kwogera bwogezi, kugezaako kulaga nti nange njagala obwa chairman bwe NRM, ne babasiba eruzira. Kati mukyala mukulu ono Kitutu, okumusiba olwaleero olw'amabaati, kiki ekiriwo ng'ate oli ali okugaba omusimbi, omutabanyi wa pulezidenti agaba omusimbi ng'ate ali mu yunifoomu y'amagye, atakkirizibwa kuyingira mu byabufuzi nga tannalekulira, yayinaayina what nga ye tannakwatibwako yadde okuyitibwa mu kakiiko konna. Bano drama kigwe tuliko. Katemba kyono mabaati gano Katemba kiki? Kakati supiika yafuna amabaati, prime minister yafuna amabaati, baminisita bangi bafuna amabaati, ne vice president kenyini yafuna amabaati. Lwaki bakutteeyo Kitutu ne bagenda ne bakwatayo lugoloobi, abantu bano bagenda mu parliament wali ne security details ze balina zikamandingiwa commander in chief president okugamba nti abo mubaleke ku police CID headquarters babakeza bukeza ku macha. Katemba kigwe tulimu gwe batwetolooza gwe batubuzabulizaamu. Bannayuganda nno mwebereremu, bannayuganda mwebereremu. Naye mukulu Kemba Igenyi, Yes. ndoza Dr. Hillary akyogeddeko nti wabaawo ekibi tunyiiga ne bwabaawo ekirungi. Bulijjo tugamba nti abantu be bali abanene mu gavumenti babba tabagambako, bagenda ne bakwata eyo mbu obakaawo yabadde ali engozi ya mitwalo 10. Ne tugamba neno babba bombi tabanyega. Kati atandiseko ku baminisita be, lwaki tetwa-appreciating ekyo? Ne tugamba nti tumuseeko abiri oba tumuseeko pressure agendera awo n'abalala banene abakwata. Nze kyemuga information brother ntono nnyo. Ebaluwa president wajjabye ena kategore y'ebika by'abatwala amabaati. Nti mulimu abo consciously nga mwami Kikonyo gamanyi nti amabaati gano gentwala gekalamoja. Naba unconsciously abagamba nti nagenda okulaba nga amabaati ngasanga mu lujja lwange. Mpozi amabaati gali kolebo. Oyo naye yabalata nnyo. Mpozi amabaati gali kolebo. Gali kolebo kalamoja. Yes. Kakati olaba. Office of the Prime Minister. Kakati olaba. Abantu abali mu government, abali mu cabinet, bakimanyi bulungi nnyo batuula mu cabinet ne bayisa ne bagamba nti tugule amabaati tutwale kalamoja. Teriyo muntu yatwala bintu ebyo nga tamanyi. Ye baminisita ba MP bakateyamba bebagulira amabaati. Abantu abafuna omusaala ogwa $5,000,000 buli mwezi nabo bagende balwanira amabaati ag'abantu. Ye gundi police eyo nakatugyetegereze. Ennyumba zo ezaali zigenda okuserekebwa ekalamoja zo zaali zituuseewa. Baali bamazo zizimba ziri nga kati ssaawa yakusereka. Ennyumba gye ziri eyo. What I hear, teriyo nnyumba ekalamoja naye amabaati go gakoze eki? Go gafulumye. Olabira ddala ng'okuviira ddala mu ministry, okuviira ddala mu kabineti, bano babbi bateekawo butesi kintu. Yinno twogera ku mabaati, waliwo n'emmere. Waliwo emmere, waliwo n'embuzi. Embuzi teziiyo kalamoja. Emmere tetuukanga. Teboogera ku mmere, teboogera ku mbuzi, sawe no boogera ku mabaati. Yes, obubbi tebutandise na mabaati. Obubbi bwazaalibwa mu State House emyaka 4 emabega. Obubbi butandikira mu State House, buplaningiwira mu State House. Kemba, ekyo si kinene nnyo ky'ogambye. No, can we have a State House nga is a place where obubbi is organized? Kakati State House ye supervising ebikolebwa byonna mu ggwanga. Emyaka 38 kati nga batufuga mu State House. Tugenda mu gwa 38. Aha. Babba za junk helicopters. State House negamba tukusonyiye. Ne babba UCB. Ne batunda direct corporation for a song. $1. Yes, for a song. State House it is okay. Ne batwala ennyumba zonna eza government ezaali mu Kampala wano. Ne bazigabana. Mulimu n'ennyumba ya Mwanyina Zebuziga gye yagula through a loan from Housing Finance. Ezaali under custodian board. Wali nyumba zibaboardinga off. Yatwalemu omusirikale yajinyaga ebuziga wali. These people have been looting. Banyaga and it is okay.
kakati bwe tudda ojjukira third term nga bajjawo term limits mu gundi bwe bamuwa ekisanja mu 2.3 yali 2.5 bwe bavotinga kyali kya 2.5 State House yawa ababaka million 5 on record bribery of 5 million shillings to members of parliament bajjewo ekkomo ku bisanja kakati ku myaka wano era bagabye sente ababaka bafunye sente ne batamiira sente ne bagaana n'okozesa obwongo ne bagenda mu parliament nga bajja you know now this corruption bribery administered and presided over executed by State House doctor from State House. Yes, sir. Aren't you embarrassed that you are selling your country in this manner? Ensi yaffe tulema kwogera ku gundi ku symptoms. Ensibuko ffe ebwangu yagala okutta ekiswa ekivaamu enswa ekivaamu ne gundi enkuyege zigane ziri akasooli ne ziri ebirime. Toyinza kutta nkuyege eyo nti ozirinde mu nnimiro wezizze. Kyokola ogenda mu kiswa muli nojja mu kwini kasi tojja mu kwini tewali nkuyege. Mwebale kyenjagala sagala audience tugirage nti State House ye controlling ebitongole byonna ebya government. Njagala tubeere nga bwe tulina kusomesa ggwanga sagala atuvuge ku side ebyobufuzi. State House erina rules eza State House. Obubbi buli mu bitongole ebya government. Toyina bw'ongamba nti president avaayo okulwanyisa corruption n'akuliyetinga ebitongole byonna n'ateekawo buli means esobole okulaba nti obubbi buva mu ggwanga obwa sente za gavumenti ate n'ogamba nti yatendeka obubbi. No, that means nti tuba tuwaayiriza tife ng'ate abakulembeze abantu bali abatulaba nti tukubaganya ebirowoozo tulabe tumaze tutya kimonsta kino kimbu corruption. Tulina okubeera nga objective n'ogamba yes State House maybe president wano gundi teyamukwata oba gundi yavaayo naye nagambye nti naye etteeka limuleetera obuzibu nti tajagana muntu kumuwa beyiro nga kubanga si yafuga kooti omulamuzi ajja kugamba nti State House oba president yeeyingiza mu kitongole ky'obulamuzi. N'olwekyo bwe tuba tukubaganya ensonga zino tugimu obukyayi obwa president Museveni. Mukulu moderator ono omukulu ayina engeri ate kati gyatuvubavubye bwati ekisooka waliwo kye bayita political responsibility. naye lidako kamalirize nzije butereevo kamaliriza akake abadde ava mu State House alina okukiriyalinga ekya State House agiwa Kemba nti maliriza kituufu nti yekugira ababasente wabula ate State House obolaba n'akakiiko akakwata amabati ge muli mu kwogera ku kati mbadde president yakateeka anti corruption unit era bakozi be. N'olwekyo sagala tulimbe public njagala tuteese nga tufuna solution nayenga maliriza kiswa abadde maliriza by the way no nja kudya ngenda wa ndi mweba Julius naye soko olire kano